Sipiika wa Paalamenti Ebya Amongi ali mu kattu oluvannyuma lw'abasajja bana okuli Kaleire Peterson, Matovu Francis, Bigirwa Moses ne Mugalula Moses. Bano nno baasibwa gye buvuddeko awo nga babalanga omusango ogw'okusaasaanya oba offensive communication, okukozesa obw'emitimbagano nti waliwo obubaka obwayita ku mutimbagano nga kyoleka nti bano be baali bali mu kubusaasaanya era nti bwali bwoleka enkola embi, enfuga embi, obwannakyemalira, obuli bw'enguzi n'ebirala ebyali ebya Deputy Speaker mu kaseera ako Ebya Amongi mu kaseera kano nga ye Speaker, nti ekiwandiiko kino kyali kyoleka byonna nti n'obugagga obuyitirivu bwalina nga tebumanyikiddwa na wa we yabujja. Kakati bano babasiba naye ng'obujulizi tebannaba kubukuŋŋaanya era oluvannyuma lwa forensic report yakolebwa ekitongole ekyinoonyereza eky'abakugu kyayoleka nti n'omulamuzi mwennyini bino yali abiraba bulabiri nga tasobola nategeera nti oba ekiwandiiko kino kyava ku ssimu ya gundi oba ku ya gundi. Kati abasajja bano bagamba nti omusango guno gugobwe era fayiro eggalibwewo kubanga kizuuse nti bano baali babasibira bwerere nga Bigirwa Moses bw'atunnyonnyola nga kiraga nti obujulizi tebwaliwo evidence ku musango gwe babasibira oluvannyuma lwa forensic report okujja nga terina bwekakasiza nti mwe mwali musaasaanya amawulire ago ate nga mwe mwali mumaze okusibwa nga n'ekibonerezo mukitambuzzaako. Obukosi nkola ya gavumenti eno okuvictimizinga abantu bonna nga tenakola na investigation. Yes, so fe batuyoola kiyumba anaagwa tebalina evidence tebalina ki batuvunaana ekiwandiiko ekyali kitambudde ku social media. So nkola ya wano ey'okwonoona amannya g'abantu era nkola ya wano ey'okusibira abantu obwemage. So fe banamateeka baffe bagenda mu maaso n'okola ogwabwe era kinjala okutegeeza nti ekisanga ekyo kijja. For example, agamba baluwa ge twawandiise DPP yali ya advisinga State Attorney ne banne bakola nabo abapoliisi okudismissinga omusango ogwo okubanga tewali bujulizi. Esebo Era mu butuufu tewali bujulizi. Okiwulidde? Esebo kakati oluvannyuma teye Deputy DPP okutuulamu n'omukyala agambibwa okubeera complainant Speaker wa Parliament ne baagala okureversinga position. So we are concerned era tuba tulina okuwandiika ebbaluwa eyo esobole okugendayo amanye nti twamutegedde ne bye bakola byonna behind the curtain twabitegedde. Oludde yawadde aliko opinion nti tewali bujulizi nga besinga ku forensic report eyakolebwa abapoliisi bennyini nga tebazuula bujulizi bumala kakati ate yeekyusa mu mugere muvunaana abantu abo. Omulimu gwaffe kulabisa. Kati mwe musabye fayiro eno ekomezebwewo eddemu oba eggalibwewo? Eggalibwewo terina makulu. Ffe tuspendinga sente mu kooti okwayalinga lawyer okumutwala mu kooti. Buli tugenda twakapiringa emirundi 6 emirundi 8 waliwo kitambula zonna sente. So kikyoyogera basically ku nsonga y'okusibiranga omuntu obwerere nga tonnaba kuŋŋaanya bujulizi. Enkola y'amateeka ga wano yeetali nnungi. Ate Kayihura yayonoona poliisi eddanga bwe okukwata omuntu esooka kunoonyereza nga ye tamanyi bagenda omukwata nga n'obujulizi weebuli naye ennaku zino basooka kukwata ne balyoka banoonya obujulizi. Okiwulidde? Yenkola teriiyo naye olw'okuba nga tuli mu bwanakyemalira tolina nnyo ky'osobola kukyusa mu kiseera kino. Bwe bati bakimanyiira ate ne bannayuganda naffe tulowooza nti bwe kirina okubeera. Mu bufunze mwali mumazeyo bbanga ki munda? Kusi emwali twamalayo ennaku 6. Ezo ennaku 6 buli lunaku lulimu emyezi singa 3 obanga omaze emyezi 3 mu kkomera. Twamalayo ennaku 6 ate tuva mu nnaku 6 ate ne tugenda ekitali ne tumalayo ennaku 14. Oyo ye Bigirwa Moses ng'agezaako okunnyonnyola embeera nate mwe baayita akosa n'embeera batuusiza wano ng'agamba nti kikyamu era kyabwewussa ddala poliisi ogenda maaso n'ekola okukwata oba giyite arrest nga tennaba na kukuŋŋaanya bujulizi bumala oluvannyuma omuntu mugenda okumuwaako obujulizi ng'amaze n'okusavinga ekibonerezo.
abasajja bano bakwatibwa nga babalanga omusango ogw'ekibaluwa ekyatambuliranga ku social media oba ebibaluwa ebyatambuliranga ku social media, era bino nga bigamba nti baali bagenda maaso n'okuvoola ekitiibwa kiyali omumyuka wa sipiika mu budde obwo mu kaseera kano nga sipiika y'eggwanga Anita Amongi. Wabula obujulizi bwababula ababakwata, era okusinza ku byaddawo byonna basalawo bagende bakole forensic report. Eyo report eragira ddala ekiwandiiko kino kyawandiikibwawa, ani yakiwandiika, ani yatandika okukisaasaanya, era mpuliriza report egenda okufuluma ekyamazima nga Bigirwa Moses, Matovu Francis, Kaleire Peterson, Mugalula Moses ng'omusango guno tebaguliiko. Naye nga jjukira baali bamaze okusibwa, akugambye nti bamala kusemwa yenna ku mukaaga ate ne batwalibwa n'ekitalya. Omusango gwali gubaguddwa akampuliriza baguyita offensive communication and criminal, omusango okukozesa obubi oba emitimbagano. Era nti kigambibwa mu mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2021 ekiwandiiko kino kyatuukako newadumira poliisi ya kuno, era ne kigendako newa kalisoliso wa gavumenti, era nga kigambibwa nti waliwo omu ku ba whistleblower atayatuukirizibwa linnya lye eyakola kino, era nga kino kyali kijjuddemu ensonga zonna ezoleka nti eyali amyuka sipiika obudde obwo yali akozesa bubi woofiisi ye. Era nga mpuliza mu kiwandiiko kino kyali kisaba adumira poliisi ya kuno Martins Okothochola wamu ne IGG oba kalisoliso wa gavumenti agende maaso n'okuyingira mu nsonga za sipiika mu budde obwo yali akyali vice speaker oba deputy speaker, era nga baali bataddemu nti akozesa bubi woofiisi ye, omuli okuba nti ali enguzi n'okuba nti alina obugagga obutalina alina, era nga tabamanyi obugagga buno yabufuna atya. Era mpuliriza mu kiwandiiko kino kyenina ekifulumiziddwa bannamateeka baabano bagamba nti kikyamu nnyo era kyatuluma nnyo okukwatibwa ne tuyoolebwa ne tukubwa mu kkomera. It is unfortunate that we were arrested and arraigned in court despite lack of sufficient evidence. Nti twakwatibwa naye nga tewali bujulizi bumala. Kyokka twagenda okukitegeera ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 mu lipooti eya forensic eyakyoleka olwatu nti tetulina musango, nga nayo tebakakasa nti ffe twasindika oba obubaka buno. Kati bano babikooye kubanga babazunziza makooti oluvannyuma lw'okukizuula nti tebalina musango. Babikooye bagamba nti omusango guno gugende maaso okubanga gugobwa ate basobole okufuna eddembe mu nsi yaabwe, kubanga bakooye okuzunga ku kooti kw'ossa n'okuteekamu ssente n'okwonoona ebiseera byabwe. Era bano bongerako ne bategeeza nti ne fayiro yaabwe yakwatibwa bubi nnyo kubanga okusinza ku bujulizi bonna obwaleetebwa bwali bulaga nti tebalina musango. Kyokka nga ate kigambibwa nti okusalawo okwakolebwa ekitongole ekinoonyereza ku buzi bw'emisango nti ate kino kyasalawo nga kisinziira ku byabaweebwa Anita Amongi. Era bagamba nti bano abasalawo nga tebeetengeredde era nga basalirawo ku biragiro ebya Anita Amongi. Tebeesigama ku forensic report eri gye nkugambye yakolebwa eyayoleka nti bano tebalina musango. Era bwe kityo fayiro eno nga bayita mu bannamateeka baabwe bagamba nti eggalibwewo kubanga ebamalira biseera obudde ne ssente. Era mpuliriza abaana bano ekiwandiiko kyabwe maze okukibaga nga bayita mu bannamateeka baabwe bakiweerezaako kooti oba chief magistrate owa kooti ya ku luguudo Buganda, ne bakiweerezaako principal judge the judiciary of the Republic of Uganda, ne bakiweerezaako chief inspector of courts Supreme Court oba kooti ensukulumu. Ampuliriza ne bakiweerezaako ne director of CID Uganda Police Force Ekibuli.